Besigye oluyingidde Kampala, poliisi asanze emulindiridde ku kkanisa ya Watoto era ne mutangira okuyingira ekibuga yadde ng'ategeezezza nti abadde agenda mu bank eri ku Kampala Road. You cannot make my life impossible as if I'm not a citizen. You know what you are doing is wrong. Poliisi emwetoolozza ekibuga era bw'alabye bamutaayizza n'akangula ku ddoboozi. When we reached the other roundabout, they closed it and said we go around. Now tell me which road, give me a road map, how I'll get to my bank. You want to go to the bank? Yes. We are going to allow you to go. Yes. Besigye oluvannyuma agukidde mu banka mwakulungudde kumpi essaawa nnamba nga yo poliisi emulinze wabweru. Besigye poliisi emuwondedde ku Workers House era bw'ayingidde yo n'emulinda ku mulyango okumala essaawa nga 3. Ebyokwerinda bibadde by'amaanyi. Oluvannyuma afulumye era poliisi yemulaze ew'okuyita. Kubanga oba osobola okutya omuntu omu ate alina kintu kyonna, motoka za poliisi zonna ne ziggwayo, abantu bonna ne bagwayo, bonna batambulira ku muntu omu. Besigye tewali muganda kutambula, tebamusibye waka okujja tukulaba nti bulolokedde tujja kulemesa Besigye okutataganya kibuga. Poliisi eyongedde okumulondoola era ne bw'agenze okuvungisa ensimbi esigadde emulindiridde. Wiiki ewedde poliisi yategeeza nti tegenda kukkiriza bannabyabufuzi kwegirisiza mu kibuga nti kubanga balina ekigendererwa ky'okutabangula emirembe. Eggulo abamu ku bannabyabufuzi bakugiddwa okuva ewaka, abamu ne bakwatibwa ate abalala ne bakuba poliisi ekimmooni.